Welcome to Shuaman TV. Eddoboozi lya Shuaman Segawa. Era nga nyongera okubuuza ku bwoba gy'oli ng'oli bulungi kirungi nnyo. Bw'oba tonna subscribinga nga nkujjukiza okusubscribinga then onyigene ku kade. Akade ako kayamba ki? Akade kakuyamba okubanga video bwe tugiteekayo gw'osooka okugiraba. Abalala bonna nga tebannagiraba bw'oba wagirabye edda. Yensonga lwaki nkugamba nti bw'omala subscribinga nyigane ku kade osobola okubeera nga otufollowinga bulungi nnyo buli kimu nga bwe kiba kisobola okubeera nga kitambula. Of course olunaku olwaleero nkuleetedde emboozi wamu n'ebyewuunyisa ebyo bye mutamanyi, the unseen stories ezibeerawo ng'abasawo Abaganda bafudde. Abasawo Abaganda be baluwa, abasawo ab'ekinnansi rather. Kuba bwe ngamba abasawo Abaganda oli ajja agamba nti ate kati abasawo buli musawo agaba eddagala baba Muganda. Waliyo abasoga, waliyo abasawo abasoga, waliyo abasawo abaluulu, waliyo abadinka, waliyo abatoolo, waliyo abanyankole. Netwogera ku basawo ab'ekinnansi. Abaffe abasawo ab'ekinnansi eno mu Buganda bwe bafa mikolo ki egibeerawo? Obadde okimanyi nti omusawo w'ekinnansi mu Buganda bw'afa tebakaaba ate tebanyiiga, ekibeera wali gabeera masanyu meerere, engoma zivaayo, embuutu ne zivuga, gubeera mukolo gwa ddala. Era omulambo gw'omusawo oyo bagubika olubugo ne gubeeraawo ng'oyinza okugamba mugole ali awo alindiridde embaga. Bano kigambibwa nti bajjajja balaama ne bagamba nti omusawo, kubanga mu lulimi luno olw'abajjajja omusawo yabeera omukongozi. Kati bagamba nti omusawo oyo omukongozi bw'aba afudde, bajjajja tebakkiriza kukaaba ate tebakkirizaawo nnaku. Era bagamba nti omusawo oyo oba omukongozi bw'aba afudde, bajjajja balagira omukolo gubeere gwa ssanyu ddala, embuutu zivuge, walajanywebwe, tontanyeebwe, emmere egabwe ng'omukongozi afudde oba omukongozi ng'asise omukono. Abasawo, waliwo omusawo eyafudde eyo erya Ntonde. Omusawo ono yafudde wiiki eno. Nabadde ndaba emikolo egyakoleddwa ku musawo ono ne ngamba nti bannayuganda beetaaga okumanya biki ebibeerawo ng'omusawo Omuganda oyo afudde. Abaffe ekyabadde wali nga bw'okirabako, bw'oba tokirabangako ng'ovaayo otenda, bw'oba wali okirabyeko ng'ovaayo ogamba nti abasajja bali mu nsi. Omusawo ono eyafudde amanyiddwa nga Lutwama, abadde musawo Muganda erya Ntonde. Era ab'erya Ntonde bamumanya ddala, ababeereyo mu Kaleegera erya Ntonde babadde bamumanyi musawo weeyo lya Ntonde wa kinnansi ng'amanyikiddwa bulungi. Naye bwe yafudde, entaana ye balina engeri gye baagizimbye, n'abantu ababadde baliraanyeewo nga teryakkirizibwa kunyiiga, teryakkirizibwa kubeera mu nnaku. Era embuutu zaalabiddwako nga zivuga, abantu nga bwe banyeenya amatabi, nga abantu bwe bambadde embugo, kwegamba nga byewuunyisiza ddala. Nga bw'olaba mu kavidiyo kano ensonga nga bwe ziri, era nga bw'olaba ebintu bwe bitambula, ng'abantu bali mu kusanyuka, kwegamba bino bye mufiirwa ne muwulira nti kati gundi yafudde ng'ennaku njereera ab'Oluganda bwe bakaaba. Ku musawo Omuganda si bwe kiri. Omusawo Omuganda bw'afa gabeera masanyu kubanga bajjajja kye balagira.
Keep it Shiwaman TV gwatanaba kubeera ngo subscribinga, please do subscribe. Ayina ekibuuzo kyonna okiteekawo awo ne tubeera nga tukiddamu.